Eno ye program Akadde Nnyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde Nnyuma mwomanyire ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program Akadde Nnyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Kyekyo kyennyini omulungi awuliriza munnange akadde keeko kennyini ku ddakiika zino 3 ezakayita ku ssaawa 6 oli ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi program Akadde Nnyuma. Solomon Kaweesa Ssaabazito w'obwongo nze mbaawo ate sinzekka naye tuba babiri the two history vanguards okubeera nga munnange tukutwala bulungi nnyo mu show ng'eno. Musiibye mutya era mwasuze mutya yonna gye musinziira okubeera nga muwuliriza abali online nga muyita ku page yaffe eya Radio 4 nammwe mbaaniriza in a special way ate nammwe abatugoberera ku mikutu egyaffe egitali gimu mwebale nnyo byonna. Leka nsikiriza munnanga ate naye ababuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso n'okugamba ebigambo. Kale mukutu guba gwa 13 eba Radio 4 Uganda, Radio 4 ensunsuzi nkubuuzaako mu ngeri eri massive ey'enjawulo gwe wenna agenda maaso n'okubanga ate otugoberera. Amannya nze David Wepukulu Omulyannaka nga nze nkubuuzaako olunaku olwaleero olunaku lwa Sunday. Mwaka tukyali mu gwa corona nanzige ate waliwo akapya ke nakuleetedde leero. The dead year. Eno dediya 2020 ng'abaana ba university bwajja naga nafunye dediya. Dediya kati nange nkaleese guno dediya mbu tuufu yo dediya. So no weebale nnyo nnyini ddala kubanga ate otugoberera. Okyawuliriza program Akadde Nnyuma wano ku Radio 4. Omulungi awuliriza okyali ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi. Kadde keeko eddakiika zizina 26 ezakeesika ku ssaawa 6 ez'emisana. Solomon Kaweesa Ssaabazito w'obwongo ne David Wepukulu Omulyannaka the two history vanguards tukyakutwalira ddala mu maaso. Munnange ekyatuggisizaayo emboozi eno olunaku lwa leero eri nti olunaku lw'eggulo lujjukirwa nnyo mu byafaayo by'eggwanga erya America. Omusajja eyakulemberamu ekittabantu nga naye mu America naye nga bino byali mu ggwanga erya Vietnam, Lieutenant William Calley. Munnange lwe baamusalira essango mu mwaka gwa 1969. Bino bijja bitya okuba nti omusajja Omumerika ate yeenyigira mu kittabantu ekyatwala abantu kumpi 5 n'omusobyo kuba amagye gogoogerako batono bayinza n'okuba baawera 1,000 okuba nti ate munnange Omumerika abyenyigiramu boogerako muwendo mutono. Era mu magye bw'okola ekizibu bwe kityo omuwendo oguminimayizinga okole kye bayita damage control. Ogezeko kubanga tokisajjula naye ate gwe bw'okola ekiriregiiti oba nottayo abeerigwe omuwendo oguduumuula. Kyetwabakoze tekikoleka mutiitizi. Mwasse 5 noga 50 twabalese ku ttaka era buli wobalaba oteekako 0 endala 1 oba 2 naye gwe ku kyokoze teeko olina okusalako 0-2 ekiraga nti bano batta abantu bangi. Kati munnange wakati w'omwaka gwa 1945 ne 1975 waliwo akanyoola bikya wakati w'amawanga agatali gamu agakiririzanga mu nkola ey'ekikomyuni n'agakiririzanga mu nkola eya capitalism okuba nti ate olutalo baalwetikka ne balutwala mu ggwanga erya Vietnam.
ekyaviirako ne America okusalawo olutalo luno eruyingire butereevu ejjeesagule etandika okutta abo abeeyita nti bo bawagira nnyo enkola ey'ekikomyuni esobole okuteekawo yo kyeyagala. Kaakati ebintu ebyo bijja bwe biti nti wano waaliwo obutakkaanya nga bwe nkugambye obwatuuka n'okwawulamu eggwanga lya Vietnam ne bateekawo Northern Vietnam ne Southern Vietnam, era nga buli omu waliwo akolagana n'Amerika, waliwo akolagana n'Abasovieti nga tebakwatagana. Bino byali biseera nga tukyali mu Cold War. Kiringa bw'onoogamba bwe baayawulamu North Korea ne South Korea. Otyo bwe tuba twogera ku ggwanga erya Vietnam oteekeddwa okumanya nti liri mu Southeast Asia, kankyogere bwe ntyo, naye nga liriraanye nnyo China. Era mu kyasa kye-19 abasajja bano baali bafugibwa Abafalansa, Abavietnam, naye mu ssematalo owookubiri Japan yajja n'egoba y'Abafalansa yo ne yeddiza eggwanga lino. Japan taking over from the French colonial administrators. Era eno bwe bamala okuwambayo omusajja gwe bayita Ho Chi Minh ye n'alyoka abanga yezza ekitundu kino, kubanga ssematalo owookubiri bwaggwa ate n'Abajapani babagobayo. Kati ono bw'akyezza yali asindiikirizibwa Abachina n'Abarussia ne bamugamba kakafo no wandibadde okezza. Abajapani bavuddeyo, olwo batandise okugabana. Nagamba the big three bali be baasinga okwewa, naye n'eno amawanga gaatandika okwewa obubangirizi bu territories. Kati China oyo yali ey'amaanyi n'egamba Ho Chi Minh nti gwe awo twalawo. Era naye teyali mubi munnange ng'agenda awamba akatundu ako, era nga eggwanga lino alifuula nti lyo lyetongodde, terikyalina aligambako Omujapani agenze kyetwala. Kati ng'Abajapani tebannaba kompulitire kuggwayo, nga baba defeatinze, baafuba nnyo okulaba nga balekayo omuntu omulala akulemberayo gwe bayita Bao Dai. Ate ono nga ye muki? Bonna ba Vietnam. Kati awo bwe balekayo ono oli Hong atonda wejje n'agamba nti famambo katugatutte, era bawambayo ekibuga kye bayita Hanoi ekyali ekinene ne bagamba kati kino ekibuga kyaffe, era ne batondawo ne kye bayita Democratic Republic of Vietnam DRV, era Hong n'abeera nga ye pulezidenti wa mambuka. Olwo efuuse North Vietnam naye nga bo bagiyita Democratic Republic of Vietnam. Kati eno wansi Bao yayagala nnyo yezza ekitundu ekyo kubanga obwo bwali bukulembeze bwe, era n'asaba Abafalansa okumuyambako batondewo eggye eryatandikawo olutalo mu mwaka gwa 1949 nga nabo batandise eggwanga eryabwe ne bateekawo n'ekibuga Saigon nga capital city. Okulwana bezze amambuka. Omulungi awuliriza, awo ngenda okusinziira ndowooza mpumulemu tulabe ate kyekiddako mu maaso awo. Okyawuliriza program akadde ennyuma wano ku Radio 4. Yes, 103.3 Radio 4 ensunsuzi munango omulungi kwokyali Solomon Kawesa Sabasito w'obwongo ne David Epukulu omulyanaka the two history vanguards. Watugendedde mu kuwummulamu mbadde nkugamba nti olwo ne Bao baawukanye, olwo tebakyali makambugu. Bombi baali baagala Vietnam eyawamu, naye ideologies ne zibaawula. Kuba ye yayagala nnyo eggwanga lye ligoberera abakomyuni abalala kye baakolanga, bo nga baagala kubeera wansi wa communism. Kati ng'ate ye Bao agamba Vietnam ekonome yaayo ne kalicha erina kubanga efaanana ya westerners ne America, oba kye twayitanga West Europe ne America. Jukira nakunyumiza dda mu Cold War nti waliwo Western Europe ne Eastern Europe. Kaakati ebyo bimala okubeera nga bibaawo kibaawula, njagala okubuulira nti kati Omumerika
ate awo apiikingawo interest y'amaanyi alabawo omulyo ye agamba naye wano bano nga kiki balimu oluntuntu nyinza bayingiramu n'enfuna ekiramu Soviet Union teyita mu nseene ntono bweti n'eryoka etufuukira ekyambika mu 1954 olwo mu Amerika ayagala okwesookayo Amerika ayagala okutandika okuyingirirayo ddala direct ebiseera ebyo yalinayo abajaasi 8 bokka baali batono baali batono era nga tebannalowooza nakuba nti bayinza n'okuyingira olutalo n'abasajja bano kati nagambye dda nti Hong akwata abajaasi be nga bamaze okuwamba waggulu eri batandise okukuubagana n'ab'omu South abakulemberwa bbaawo bagamba tusooke tugende tukuba abasajja bano mu Maserengeta balyoke batende kiki kye tuliko ate kati baagala okwekuba bokka na bokka baagala okwekuba jjukira nagambye bbaawo yafunye Abafaransa so nga n'Abafaransa balina idea y'emu nti twambuke waggulu eyo tusooke tukubeho n'ennyindo zimwabike kati balumba bano nga ne bano beetegese era Abafaransa bwe batuuka mu lutalo olwo gye bayitanga Battle of Dien Bien Phu Battle of ki? Dien Bien Phu manyanga mazibu olulimi olina kusooka dde okugukamu okwogera bino ssebo kati Abafaransa batuuka eyo ng'obusajja bwetegese ebitoogerekeka baakuba Abafaransa ne babagobayo nga nennabugisi mufungize mu bufunze baamuyisa bubi nnyo okumanya ng'obusajja bujooga bwabatwala ne Geneva batuule mu conference bakole treaty mu 1954 bubatwala e Geneva kiggweera eyo olwo basayininge tontabaalanga nange sikutabaalanga nti mukkirize kimu twawulemu amawanga gano North ebeere byayo ne South ebeere byayo ebyo ebya reunification tuli birowoozaako edda ebyokwegatta awamu era liba teriri busa bano bagamba nti oba oli awo tuteekewo okulonda abantu beesalirewo oba tukola twegatta wamu oba tetwegatta era eyo treaty ne bagisayininga mu 1956 wabula tewali kyakolebwawo yagwa butaka naye ebyo nga bikyagenda mu maaso baakamala okubasayiningisa endagaano mu 1954 eye Geneva mu 1955 ate waggwawo ekizibu waggwawo nabe kati waalingawo bannabyabufuzi baabatakkiririzanga mu nkola eno ya kikomyuni era bano bagenda maaso n'okubanga nabo batandika okutondamu obubinjabinja obulwana kati ate ne Maserengeta waaliyo abaali tebakkiririza mu nkola ya bbaawo eri gye yali adoptinze okuva eri mu mawanga ga Europe era abo beekolamu omulimu ng'omukulu batandika omusindiikiriza enkola ya n'akalyakaani ne Nnaasi wa Mukange ne bamugamba mukama waffe kirabika n'enkola ye y'ebintu tetugisiimye bulungi naye kino kati wano tugwawo manye tetugenda nnyo kati wano kiri kitya enkola zino e Kampala kyekikola omanye enkola eyo eya n'akalyakaani eyinamu policies ate eziyambako ba capitalists naye nga badictator mweziri nnyo ng'enkola ey'okuteekawo ebibiina naye nga waliwo kye twandiyise nga state party ekyo nkifuna oli n'ateekawo ekibiina nga omuntu omu ya overlooking nga kirina systems naye nga tezikola kiringa oli bwanajja n'agamba nti ffe tuleese ono teyeesimbibwako mu kamyufu batondawo kye tuyita fake democracy mwe ne mulowooza nti eno demokurasi ali wano tetumulabangako naye nga ebintu biri mu dictatorship ey'amaanyi mwe ne mudda eno ne mulwanagana bo nga babalengerera eri baagala nnyo akavuyo bo mwe baagala okuliira omwo mu kavuyo bafunira mu kavuyo mwe bwe mwetemaatema naye nga muli babe mwenna mutunuulira omuntu omunti gundi ajja kututeeka ku mmeeza tukaanye nti kigenda kuggweera eri baagala nnyo okubanga basympathizers najja omwe babayisizza bubi kati bali ngenda bakola bwe nti munaatusonyiwa tikijja kuddamu ne mubeera nga mufugibwa mu nkola ey'okuwuddisibwa kati nkutwala mu maaso tugende bano bamaze okuba nga abaali tebawagira nkola ya kikomyuni bawo bamwongera n'amaanyi wansi eno
naye ng'alina obubinja obwali butandise okuba nga bumulwanyisa. Mu bufunze buli omu yatandika okufuna obubinja obumulwana. Gwe tetwagala kyokola naawe tetwagala kyokola, naye nga waggulu eri omukulu oli Abasovieti baali bamuwadde akakodyo ke bakozesa okusuppressinga opposition. Olwadde ng'omusovieti ayingidde mu mu Northern Vietnam ekulemberwa nga babagamba gwe abantu we beesowolayo gwe teekawo tiya gaasi kuba embooko bajja kuddayo bakuba embooko bakakase. Era y'enkola ey'okusuppressinga communism oba okusuppressinga ab'opposition nkola y'abakomyuni nnyo. Olina kubayisa bubi. Olina bayisa bubi ne bakkiriza bannaye tugumire embeera gavumenti yaffe bw'erijja tuligondera eyo ne tukola bye baagala. Ate awo oyongedde okunnyinnyonnyola kye nakubuuzizza. Nkifunidde awo. Kati ebyo ebiseera nagamba edda Cold War yali etuuse ku siteegi etiisa. Cold War politics. Era nga buli omu amanyi nti akadde konna kyabika. Emmundu eyinza n'okuvaayo n'etokota. Tugende mu Third World War. Kati olwo Amerika etandika okukwasaganya ensonga eno efune bw'egiyingiramu bakwata bambega baabwe aba CIA balumba batandika okubayingiza munda nga babayisa mu South okuba nga batandika okubega ekigenda mu maaso mu North. Era ne beeyama n'okweyama nti tugenda kuba tukolagana nammwe wano mu South ffe tubayambeko okukakasa nga abasajja bali tebabayingirira nnyo kyamaanyi. Eno aba CIA bwe bamala okujja eno nagambye basangayo olwedde obubinja obwali butandise okulwanyisa enkola eno eyagala obbagatta ku America n'aba Western Europe. Obubinja obwo CIA yabagambirawo obwo mu bukrashinge. Era eno bawo yali wa bulabe nnyo. Bawo yakwata abantu 1,000 n'asooka abasiba mu mwezi gumu. Bawo gigenda okuwera emyezi ng'esatu ng'akutta abantu 10,000 nga n'abamu abasse. Buba bunkenke nga CIA yemuwa amagezi ago n'okutwaliza wamu gavumenti ya Amerika. Kati mu 1957 abasajja bali abali beepatiiseko n'erinnya nti bo ba Viet Cong. Ekyo no mwana wange nali nkiwulira nnyo the Viet Cong. Aba Viet Congs. Aba Viet Cong baaliyo esirinya bunya. Abo be bantu abakkiririzanga mu communism. Kyaddala. Abo kati nabo batandika okubanga batonda kuba aba Viet Cong baalinya ate mu Southern Vietnam. Eyabbaawo. Nga nabo balina yaka akabinja kaabwe akagamba ffe tetukkiririza mu byabbaawo. Naffe twagala kuba bakyetwala. Era abo be basinga ennyo okubonaabona ku mulembe gwa bbaawo. Aba Viet Congs. Bagenda okulaba omusajja abali bubi kwe kutandika okusaba ab'omu mambuka abaayi mutuyambeko era ne batandika okubanga babawa sappooti ey'okubatendeka n'okubaweereza baasasini be baakozesanga okutta ba government officials mu gavumenti ya bbaawo. Era omwaka gugenda okutuuka 1959 baali bassa abantu bangi ababbaawo nga kumpi kati nga n'amagye gatandise okuvaayo geesongamu enwe nga beekubira ddala amasasi. Olwo Amerika tennaba bijja mu militarire. Olwo ekyali eno behind the curtain zebawa buwi sappooti. Kati mu Desemba wa 1960 wansi eno mu Maserengeta opposition yali ekulidde ddala. Ne batondawo n'eggye lye bayita National Liberation Front. Kununula ggwanga. Live muba musibira mu bbwa basobole okuba nga bafuna enteekateeka ennungi ey'eggwanga. Nga bo bagamba nti baagala gavumenti edde mu bantu. Olwo Hanoi yebawa obuwagizi ngamba gavumenti ya Home Mambuka. Olwo batandise okuba nga bakolagana bulungi. Kati mu biseera ebyo bino we bijjirawo President John F. Kennedy ye yali akulembera. JF Kennedy owa USA. Kati John F. Kennedy atuula bulungi aweereza basajja b'okutuula ku mmeeza n'aba Southern Vietnamese. Olwo nga Amerika yabudaabuda abatuuzizza atudde n'aba Southern Vietnam boogere tuyingirawo tutya. Bano kye baakola nga babawa olukusa okwongera ku magye gaabwe mu Amerika babongere ne ku buyambi bw'ensimbi. N'akamere tetuli bulungi muleete emmotoka by'akawunga n'ebijanjaalo. Nga munnange Amerika etandika okuba nga eyiye ekyo baali bakiyita domino theory.
Yo nayo yali theory. Baabikoleranga mu theory ssebo. Sajja baali babukunizo. Kati nga Amerika etandika okuba ng'ebongera obuyambi n'okuba ng'eyongeza ku magye gaayo agali mu ggwanga lya Vietnam. Eyo mu Maserengeta. Kunyweza byakwerinda. Kuba mu mwaka gwa 1962 Amerika yayongera ku bajaasi baayo 800 be Nnaggambye ne bawera 9. Kitegeeza 1000 lwajja. Ate 1000 mbadde manyikana bali 800 ebongeddeko bafuuse 9000. Abasajja nga basindika amagye. Ate awo ekyo kikyali kituuza. Kuba kati baba bakyali awo bongerako ne wabaawo abasajja bajjenu abeefuula ekitali kituufu ne bagenda bawamba gavumenti ya Bao. Ne bamutta ne muganda we. Bawe bamutta. Ate baali bakulwamu. Era mu bitunga byayanguwa. Novemba wa 1963 ago ge gaali amawulire okwetooloola ensi. Olwo wali wabulayo sabbiiti 3 ne John F. Kennedy bamutte. Singa ffe twaliwo ebiseera ebyo si ffe twandibadde twandibadde tuganyumya wano kaddannyuma k'ebiseera ebyo. Olaba twayasa korona nga yakajja. Katutuna mu Vietnam. Kaakati abasajja okwagala okuteekawo political stability nga bamaze okuwamba gavumenti. Olwo bawattiddwa ne muganda we. Kati basaba gavumenti ya Kennedy kuba Kennedy awo yali afudde wabula ne bapaswedinga omusika we Lyndon Johnson. Ne babagamba mumanyi kati ffe tubakkiriza muteekeewo amagye nga bwe mwagala. Olwo musajja wattu JF Kennedy naye akasajja kamaze okubanga ate munnange kamumizizza omusu. Naye nga Amerika yali yayaayaana dda ng'eyagala amagye agawera mu Vietnam esobole okulumba amambuka. Bano okuteekawo ekyo Amerika obutabalemesa bukulembeze bwabwe bagikkiriza. Babagamba mukole kye mwagala bakulu baffe, ffe tujja kuwoza. Omulungi awuliriza ndoza katusooke twongere nato okuwummulamu tukomewo. Ojawuliriza program akadde ennyuma wano ku Radio 4.